awo kati wetutuusaawo. No. That's where we have reached. Penge yabadde talimba. Kubanga omusajja yennyini yabyogera nti bamwambula nandaweya ne bajimujjamu Sezaala. Taata azaala omuwala eyafudde ye yabyogedde. Era mbu bw'amala omwambula bw'ati n'amukuba olugalo matako ddene n'aleeta parafini n'amazzi agooca mbwamwambulule. Bwetyo story bweri. No toseka, there's nothing funny here. Techisesa by the way. There's nothing funny. Techisesa. Toseka. Robert toseka. It shows you eggwanga lyaffe we lituuse. The level of poverty abawala gye balimu. Kikulaga embeera abakazi abawala gye balimu bannyinaffe. Tumuwala atuuka afumba ewali essabo essirayini. Nenga ne taata we bamwambulula. Kati yo military yabadde ekolawo ki? Olabana. Bryan White yabadde akuuma amagye nga gakuumawo kyawo. Uganda. Gabadde gakuuma ki sabo. Kale military police ejje ly'eggwanga. Buli omuli awo ekitiibwa. Nga likuuma ekifo ekifaanana bwe kityo luyale. Is that place worth guarding? Ekyo ekifo kyetaaga okuuma ekyo nga bwe mwakirabye ekyo. Omuli amasabo, omuli entaana, omuli abantu be bambusa parafini. Naawe n'odeployingawo amagye gaffe. Kasita General Muhoozi njogera naye. Ate ku pate yange si ye mugenyi omukulu. N'abimugamba. Waliwo ebintu ebiswaza amagye g'eggwanga. There are things nga biswaza amagye g'eggwanga. Kubanga amagye gaffe gabeerawo gatya nga gakuuma ekifo ekirimu essabo. Ekiriko entaana, ekiriko babuda. No, it's very bad. Kyadde kifaananyi kibi nnyo. Era nsaba abali mu magye g'eggwanga muddeyo gye mwateeka amagye mulabe kye gakola. Abantu tembawa buwi security ne mukomaawo. Please. Muddeyo mulabe. Amagye gammwe gye mwagassa gakola ki? Gakuuma biki? Abamu amagye mwagaba wagaba kume gasanku. Oli ne bamuwa security agikozesa kuuma nteeze basirikale kumusenera mazzi. You find soldiers working on people's farms. Nenga kituufu ddala esente ze tuteeka mu magye gaffe gayina kwasanku. You limit a military officer to a level nti ye house boy ewaka. By the way, it's bad. Today, echa Bryan White, it's an eye opener. Kyazibudde eggwanga amaaso. What really happens mu bikomera bino ebikuumibwa. Because omuntu alabawo military police, it's a symbol of peace. Tusagate wali military police ate waliwo okuzza emisango. The two can't add up. Tusasanga wali magye. Faza bamukwata ne condom. Kiyo gati faza bamukutte ne condom. Tate faza bamukutte n'amasabo. So we should go back. Abali mu magye bakama baffe. General Damulira. Today tunoonye abantu bemwawo abasirikale. To protect them. Bakola biki? What are they doing? Yamagye gaffe gakuuma ki?
bwe musanga gwe mwawa amajaga kozesa bubi mugamujeko okusi okuswaza ekitibwa ky'amagye mubajeko abakuumi. Anybody who acts as a public nuisance should not have bodyguards. Nze mwampa amagye ga nkuume. Mwali mulideti Junior nakubyeko muntu wadde. Mwali musaze koti nsibye kubo. I'm a law-abiding citizen. Nzoza nokulwawo kulozanga batwaloza I don't have security. I know how to use it. Kwa bino mbikuliddemu byenkuliddemu nze kuze batukuuma. Have grown up in total security. Fe bana mwefe tukulidde mbikomera nga batukuuma. Mwejeswa kwa mukulidde ku street. Mukulidde mu bwavu muli banaku terina akunoonya gwe. Mwe bwavu bwe mukulidde mu just ne mufuna ku busente kati mugenda mumanyira buli muntu. Omuntu eyali omunaku nafuna ku sente ekyala akifuukira ekizibu. Neze wali owuliddeko nti mu kikomera kyange waliwo wadde essasa eryabaluse. I'm a law-abiding citizen. Era bwonna abajja ewange mukimanyi. Bakukebera bulungi nnyo essimu n'ogireka wali you come to me. Era nempulira abasiru Junior bamukuuma ku kyojja kitegeera. Maya abantu ba TikTok mumanyira abantu. You think buli omulevo zammwe. Nze sizaalibwa wammwe. So tonesibako okubeera wano ku TikTok nga it doesn't make me we are in the same level. Naye mujane mutwesibako ni muloza banyamwe be batuzaala. Please nyoko si yanzaala. Kati tombuza mbwa abasirikale bankuuma kuki ojja kitegeera. You know who I am. Ekiseera kijja mujja tegeera ffe baani nga twagala buyinza. Mwamuloza mbu ffe tetwagala power mbu tuli wano tutudde. The time is coming. Junior nga teweesimbawo ekiseera kyange kijja. Let President Museveni agende. You will see Junior. Ffe tusirisirwa President Museveni nti tumwagala. Is a good man. Ffe twagala nnyo President Museveni talina buzibu. Ne muvuma n'asirika. Ne mulinde Junior nga nkutta obuyinza bannange. Nga Junior nzaali mu ntebe. Kale njala bawona nvuma nsirika. I will see how you abuse me. Era mwebaze nnyo Museveni nti musajja wa kisa. Naye nze Junior nga nze president. Mbonzireko nvume. Olaba siri naye era tosobola. Nkufiirako. Bannaye kankubulire. Olaba sina kyendi naye era banenze kambabulire amazima. President Museveni tumwebaze. Lwa kintu ekyo muntu mulamu. Nga muvumya omusajja oyo n'abasiriikirira. Muloza tabalaba. Nze Junior nga nze president. Wallahi tosobola kunjinikirako binyo. Mbodde wali onvume. Mbonkolere live. Nzija n'enkukuba. Wala eko president ava mu state house najja ku TikTok nakuba yenze. Era kyovula affe Katonda obuyinza abutumye. Katonda takolanga konsobi. There's one thing changes mu nseno. God does not make mistakes. Abamu obuyinza Katonda abuba lwampisa zamu. Kati gwetyanga Junior nze president. Ku busungu bwennina. Nyinza oleeta tanka gwe n'enkukuba ekizuka mu matako. Nguli awo ku live yasabiridde. Nyinza okubesasi mu kabina gwe. Nena isinza ba president nawe nonzirako mbu onvume mbu ontereddeko live. Nga bye mukola President Museveni nkukuba ekizuka mu kabina. Nguli awo ostamiriza mbu oli ku live ndeeta tanka. So fera tujasigala God does not give us any power. Nga katutaina wadde etondo ly'obuyinza wadde okubeera LC wano. Kato atakolanga konsobi. Namulindwa Flavia. Nakulabye ne Shalumu nga mundiko.
Namulindwa Flavia. Era nkedde kubacha namulindwa kuweereza audio. Namulindwa Flavia ozo ntambulirako mukwano. Nze nkwegendereza. Ozo ntambulirako. Olooza YouTube yo. Nze agenda ojikuza. That's what you think. Namulindwa Flavia. Okuva wava mu America. Ozo ntambulirako. Olooza nti YouTube yo abaana bo bajja kulya kunze. Ekyo sijja kikkiriza mukwano. Sijja kikkiriza. Namulindwa Flavia nze siri mukwano go. I'm not your friend. Nokwogera tekutwogera. Ne buli topic gy'oleeta ku YouTube yo, it's all about me. It's all about me. And I think it's enough. Kimala. And I think it's enough. Atenze bwengamba nti kimala, kiba kimala. I rarely complain. Siwa kulantalo kuno. But waliwo omuntu nga ever buli topic gyaleeta Juni yakoze ka YouTube ke. Namulindwa ndeka. Nze sinze yakulemesa ekyeyo mu America. It's not me. Eyakulemesa ekyeyo mu America. N'okoma wane e Uganda. N'ofuuka YouTuber. And I know your father, by the way. Tata o Professor Makerere is a good man. Namulindwa Flavia, your dad is a professor. Mumanyi e Makerere era we nasemba yokusanga wali ogenda Makerere abatatawo. But simanyi ngeri professor jaso zala omwana omusiru nga gwe. I don't know how a professor, a knowledgeable man, sajja omugezi asomesa arts and arts basobola vamu egwala esiru nga gwe. I don't know how you can be a daughter of a professor in a university, no ending up nga you a YouTuber. It says a lot. Namulindwa kyogera kinene ku character yo. Tata wo a professor from a prestigious Makerere University. Omusajja omugezi wasobola ozaala omuwala omusiru nga gwe. Nti oli ku YouTube oyagala ba YouTuber. Ku myaka gya 5. 50 years down the road. Myaka gya 5. Omwana YouTube eriko emyaka. Olemeddwa America. Ekyeyo kikulemye. Wava kubukedde nga buli bonna bakozi banno boogeredde ebigambo. Ngonzo gatolidda. Bukedde yakuzimba. Namulindwa. Nobalekanga bonna. Oboogeredde bigamba basajja bakwanye buli omomo. You have disorganized the whole station. Ne bakugoba. Nogenda mu America. Ekyeyo ne kigaana. Olw'oluzungu munnange, olulimi lwakulema. Manyi okugenda mu America kirala. Naye onaayogera nabo ki? Ka English. Kati wakomawo e Uganda oli kunze. You are even me. Ogenze wa Bobi Wine akumye kadi. Because ebyakumisa kadi mu nopu Namulindwa obimanyi. Luzungu. Tomanyi luzungu tewasoma Namulindwa.
Bobi Wine si musiru kukwata babaka ba kiwugwe mwakuteke mu parliament okole yoki. So my advice to you my sister Namulindwa, sikuinaako buzibu, but stop what you are doing. Va kulinnya lyange. You can have that YouTube ngoyogira ku bintu ebirala. Oleta abantu ne banvuma. Nze tompita. You don't invite me. Wasoka noleta kasuku na nvuma. Nenga okay. Yesterday wachaziza Shalom. Nze Shalom simwinaako buzibu. Mwana muto. Era nze mbajogera ne Shalom. Shalom kyanoonya nkimanyi. Anoonya linnya na content. He tells me. Nze ne Shalom tetulina buzibu. Era tuwekubira ne tunyumya. Because nze bojja n'ongamba Junior. Njagala masanyalaze. Sina buzibu. Nze nkuleka no omanyize sina mutima mubi. Abantu bangi mufunya amasanyalaze because of me. No jano teka wawo olutalo olutaliwo Kampala ne Junior bandabe. Yes bangi bajja ne bangamba Junior njagala nkuvume mu trending. Nimbaga nti egenda maaso nvuma. Kati nze ne Shalom tetuyina buzibu. Because Shalom ye anonyako masanyalaze. Anonyako views. Era namuga nti tewali buzibu. You use my name. Kam. Nambwayo Merwi ndekamu mukwano. Nakukubidde amasimu gange kumacha. Tunyumyemu my sister. Nyenteekako ne video nga nyina mukinabiro kunaba nambwayo. Merwi. Ne nambwayo gwe onkubira nyenda kunaba. I don't know why. Ate onkubira ku video call Merwi. Nambwayo bobe yagala kulaba ki. Oyo muwala ankubira amasimu nga nyenda naba nambwayo. Kati yona akuba. Hey Junior oli wa mpewo nga nyingi. Ate ye eva bakuba ku video call. Nambwayo ngamba omulundi gumu nkulageko owewere. Why there's something you want to say from me? Kagwe omuwala nambwayo Merwi yankubira buli kiseera nyenda kunaaba. Era zino 5 nyana mwemu. Nankubira ku video call nangamba Junior okola ki? My brother. Era nenjiteekako nenyingira ekinabironga kwali. Era litwakola ka video ka Shalom nangamba chukamu ndabe kumba ayagala kulaba nsigo. Mwakalaba kwekali okwo ku TikTok yange. Nga nambo yangamba Junior chukamu na fesanyu. I don't know she feels happy ngandi naye. Nambo ayo Merwi buli wembera naye awulire sanyu. She's always happy. Ronata ndika kumbe yali agalala bansigo omanyi Junior nine ekizibu ndi musava like the chekizibu chenena ku apwen aba wala munjagala because I'm sweet. Mbankola interview wano wakati ne wazimba sema nengene nalabika sema ne mufesanyu era nalaba luli full figure agamba oyo mwana ayambala pampa nedda mukwano. Bwento bwe nakula nze mama yampa like God gave me mama yankuza full figure buli wantu mulira wakati awuli era Junior oyo mwana Junior ayambala papa ye muzimbya kasolo kyako aine mpana nedda mukwano. I'm just big. Nze bankuza ndi juice era ne full figure yali yankwana. Chuba abera nevumya. Hey Junior. Chirabe. Ninga full figure wali onkwana. Nakangu bi flower. Mama flower. Tewajja ko mini box yange nonkwana. Olwate no soko tuvuma. Tata no mwana bonna bankwana ngate ggo wali yankwana.
Nera full figure tayinza kola shonga tanjogeddeko mutabani w'omufu ayina omwogerako because you love me. Oba ekizibu kyeno app gakazimwe omuntu bwagana nga omuvuma ninga full figure she was in love with me, my sister. Era ye buli kiseera aba awakana twakubako empaka nze full figure n'Ameria tugende mutoyo basiwera ngera full figure wa oyambala pampa nemgane dda tugende mutoyi ndabo basiwera mugenda okutuukayo nga ddala kituufu. It's my body. Zemne ndi musavera bye bimpalanya this app mwagala kundya Sabani wali wayagala okundya naye nganye Sabani oba mukasabani naye yabulirawa ne TikTok etuletedde Sabani mbu Sabani yali tayogera naye ng'atula mu yazita atya ng'atula mu challenge mbu wali wayagala okundya naye nganye aliwa kati omukazi naye yaddawa kwa naye yali alabika mawube. Every that woman also had the mental problem. Yawukana Sabani mukazi oyo wayemu erabika naye tekola kayagamba bamubba ate ddakiika yemu mbu wali wayagala okundya naye nganye ate yakwana Sabani omukyala naye yalina something bad upstairs. So mukazi gwe ndeka, I'm not your friend. Just get my name out of your mouth. Sinze yagobya kubokedde, sinze yakulemesa ekyeyo. I'm not the one yagamba Bobi Wine akumme card. Namulindwa Flavia ndeka mukwano. Nja kukolereza wano live week number. You don't like it, just leave me alone. Kola YouTube yo, get other topics. Every time junior oluza wona yogera kunga abantu babiraba because mwayiga boyogera ku junior nga abantu babiraba because I'm a brand. Namulindwa ndeka seetaga na kuba kyaliwo kebisirani byoyina bingi bijjuze nyumba n'emyaka 5 obulamu bukulemye. You are failure in life because in America tuwamala yona myezi 2. You didn't even spend 2 months there because you don't want to work. Namulindwa toyagala kola oza baby face takola obyawa oyinachi. What have? Who are you? Full figure chababuza. Who are you? What are your connections? Jakwagala okunfunamu views. Then no ngani muzibu. Nja kukolereza live ku live one. Nze mune nakuzosya ebintu byakuyomba n'abantu. Era narabye Luwirayit ne Senga Acid. Luwirayit, my sister Luwirayit. Oli mukwano gwange njogera naawe. Oli muwala mugezi Luwirayit, oli mugezi, oli muwala mulungi. Naye va ku bafeeriya. Luwirayit app nejjudde bafeeriyazi. Hey, gwe olabika wakajja kyekikusombowa. Ffe wano tuyina abatabufu b'emitwe ku app eno nga tetubaddamu. Luwirayit ogenda kukola ensobi and it will be the end of you. How do oyomba otya n'abantu abatabufu b'emitwe ensibe yawa certificate? Abantu who are mentally sick.
omuntu omulaba ne waba ayogera obwongo tebukyagatta ka enseba kubi gwe boliko bogulako entalo to prove what okakasaaki abantu boyomba nabo tubamanyi kuva dda eri ku Facebook mujesi lwakuba mulabidde wano ku TikTok abo luuyiraiti abantu boyomba nabo tubadde nabo eri ku Facebook nga live ziringa live oza bategeera gwe mukazi kyayinza okuyisa ebigambo ebyesittaza mukamwa nga muzadde which parent nga ina abaana natandika okuyisa agagambo nga nange junior ndi musajja sisobola byogera a woman nga ina abaana abakulu nataswala nakala nadda ku app eno nawemula oyo oba okyayogera naye ki oba okyawakana naye kuki bana bakazi babeera n'akawoowo mu kamwa omukazi abaako wamma waakoma nakaba kino sijja kyogera naye omukazi adda ku mukazi munne n'ayogera n'ebiri ebuziba private parts nga zavuma mukazi munne nga naye aziina ng'ate muzadde. And you sit somewhere, look at nyenda wakana noyo. Luira itani akuloga mukwano. Who is bewitching you? Lwaki tova kuba feri yabaako no. Abantu eseba kubye. Omuntu omulaba myaka nkaaga tayina kyali mu nsi. Asigadde ku bwa Katonda. Oli abantu bali bulaayi eyo basigadde kubaleeta born and died. Chibasigaza. That's what the world can write about them. Born and died. Taina ligase. Taina chirubirirwa. Taina na bawaka mentinto ba walifa anti bali muzika. People are depressed in Europe. Depression is real ebweru. Nwantu kati basaba sale mu Katondo ntwala ddi. Boyomba nabo. Boyomba nabo mukwano. Gw'omwana omuto. Kwanga luira iti okyayina ebbanga. Iwe young girl osobola okukola n'okyusa obulamu. I've seen girls ababadde mu bintu ebyekisiru today be bantu kati abayina omulamwa. Look at Shira Gashumba. Mwana ina sente kati. There is omuwale yaberanga ku NBS gwe bawasa. Fabiola. Look at Fabiola. Yera ali mu bufumbo with an American. Look at ono mukyala gwenjagala ennyo yewa respect. Ono omuyimbi. I love that lady. Juliana Kanyomozi. Look at Juliana. Luira iti wobera unotunya Juliana and you. Don't you see difference? Notunira life Juliana jalimu. Nga taina gwavuma. Nina akola concert omwaka gumu nasinga abategese emyaka. That's how a woman should be. Omukyala wayina okuba. Omukazi yenna bw'oteewa value wallahi teri agenda kuwa kitiibwa. Omukyala kitiibwa. Respect. Sikumasa ntungo kwogera byabuwemu bane byomberekera abasajja. Abasajja tetuswala. Omukazi kitiibwa. Laba Zuwena mukabebe kulu. Look at Zuwena. Wallahi Zuwena ne oba tumwagala. She respects herself. Gwalede ko Zuwena nga baddamu. Emirundi gyonna gye muvumye baawe. Have you ever had that woman nga Zuwena atudde ku live alepuka namwe tayina budde bwammwe. Omukazi kyali.
ne mwana uli mwana muwala myaka mito oli kukakazi agagenda okufa agalwala edda agakazi ensiga ekubye golepukana nago simanya mwerangidde agakazi agatuse n'okuzaala ogakumidde live opuluvinga kimukwano faabo nga tubamanyi abatuuka n'okweyogerako bo bennyini batuuka okwekolako eŋŋambo ate ggwe omuntu watuukira okuvuma deputy speaker n'okwata namba 3 w'eggwanga deputy speaker tabeera ku internet n'okwogera tayogera is a good man tayebwa n'omuddako n'omuvuma kati oyo aba talinze gwakufa oyo aba talinze kufa kubanga waliwo omuntu gw'ovuma n'abantu ne bagana naye gundi wavumye waaki naye omukyala yavuma deputy speaker oyo nga ne gwayogerako tamumanyi naye ng'omugamba deputy speaker lwaki omwonoonera erinnya views na shares naye mugudde entalo ku bantu temujja vaawo nazo ensi eno bw'otasasula byokoze abaana bo basasula ekyo nkimanyi nkirabyeko wallahi mukaabiza abantu musaze ebigambo ku bantu mwefudde ab'ekitalo naye empungu teryabire empungu ne bwetumbeera mu bbanga emala nedda enensi yeetooloola bweti mulidda nina be nali sitasuubira kudda Uganda weebali nemwe ne muggula ne muwaayiriza abantu ne musala mwe buli kimu buli omu mumwagala mumuteeke wansi because you want to prove mwagala okusanyusa aba idiots kati mwevumye mwafunyemu ki era buli omu yategedde obusiru bwa munne bwe bukoma mwafunyemu ki ne mwevumira abazadde parents hey mama umalaya obyo byogera to prove what eri nsejja kuwulira etegere eti gwoli musiru bamuli bagende bakola ebirala bw'oliva mu nsi eno abaana bo ne boogera erinnya ly'abazaala banaabayamba ate ekinewunyisa abaana bammwe temubakoleredde abantu mwenna abeevuma ku intaneti kuno muli banaku you have not worked for your children oli Canada ame a Canadian ame Canada chingo osula mu kasitoo kalinga toyi yange Canada chinga nyoka abona awangu samannyo oza amwe British muli eyo mwerimba muli mu depression toyina sente toyina mulimo oli ku government ya America yekulabira oli eyo yasamiridde oza amwe Canadian nina akatabo kale katwale mu banka bakuwe sente awo ko busiru bwa mwembwe ewunyiza nti you get a visa ensi yonna gyenoonye ya America neno otuuka ebweru ate noba YouTuber is it that depression? You go to a first world economy, a first world country, you fail to get a job. Kati singo badde Uganda gwe sija tokola musabo gwe muve ku bantu mukole. You are not proving to anybody. Buno tuyina gwokakasa mukwano abantu bali bulungi wano. Abantu bali bulungi e Uganda. Njagala kino kikubulira people doing well.
ekyo kitubera nebweru ne werimba wana abantu baguza amamotoka bagamana mu bondi kati olaba bano ba YouTube bakera mu ngambo bastudezi kalina ekyo kyandi badde kikutegeeza ati ate gwali ebulayo inokola if these YouTubers are constructing flats no ba YouTube bimenye bayina zikalina abera kuno nemuvuma hey bera mu ngambo they are extremely rich goli Canada mukazigoko comfortability with depression bigotism idiocy ame Canadian yanena akatabo oyina kimonsi munsi kyo oyina kicho bikula passport ye mabega is a property of a government passport banga ko yiyo property ye gwange eriyo bikule mabega je kasemba era gwe nawo muna Uganda from today kebera passport ye mabega eriko property ya government kati todanga mu bantu niwe walisa a document jota sura kutwala mu banka bakuweroni nchidemu amagezi gaze tewe wani sange ekitu kyota sola kutwala mu banka bakuweroni ensi kola tobola ne mu bazungu je mudukira they are working bweba passport kyamanyi lwaki abazungu je mudukira tebebaka otubulira obutabonge milioni 28 ez'aba America zikayina why don't whites abaka bawo lwaki tebebaka nze ndi mu America ne bebaka why are whites working lwaki abazungu bakola day and night lwaki ba Bill Gates basiba bagulawo ma company kati gwe yajjo okunoonya obubudamu gw'omuddugavu oli kuno yasamiridde ba Bill Gates banyini nsi baguze ni baga ba Donald Trump they are busy working omusajja tava ku nnyonyi nosanga nakirebe gwe bazaale Masaka kubanga mama bamuwadde obubudamu e Canada afuukidde ensi ekizibu ate mama gwe bawadde akatabu kuba mutabufu wa mutwe baba wadde passports baba wadde empapula because mwagamba bazungu mwagwe dalu if you are to singa mwayita mu right channels singa temuli ba citizen naye omuzungu yakwatibwe nako mugenda kwembase ne mukaba amaziga nemugenda ne mukaba amaziga bane munyambe bazade bange bafa ndi bubi ewafe kawali yatuta enze kuzituva matako bane munyambe sina kyenyenda kulya ne bakuwa olumalo kakuwa mifo okwerwa nako nogati deba ne kankolewa ne myaka jange 5 nzire ewafe oli kuno wakula ntalo bwe panka mu studio room zibwe babawa government zeri bokalina buno bwenkananga toyi yange bwe mubeera mwobo dda kuno ne manyire ensi yonna noberanga gwasoso gende Canada noberanga si gwasoose mu America you are not the first and you are not the last gendo osome data ku Entebbe airport omwezi oguwedde gwe mwezi abana Uganda gwe basinga otambula mu myaka 3 people moving they don't post it posting bali minini but every day abantu bagenda ku kisawe and they are traveling abagenza Switzerland abagenza France people are traveling sigwasoose okulinnya ennyonyi mutujjeeko amaalo tukimanyi mwakulira nnyo mu bwavu bwe bubasombuwa n'amaalo bano omuntu eyakulira mu sente alabika nobanga gwasoso gende Canada mukwano we have relatives there tuyina baganda baffe gye bali tuyina basista baffe gye bali we don't have to prove ensi sente gyolaze yonna make sure ogaggawalirayo oba wasalawo genda Germany panga obwongo olabe nti ozifuna kazi ziba zakutwala
Nebo tuvuma abasigadde Uganda n'otumalirako obudde ng'oli munaku. You are doing a disservice to your children. Bano be bajja okubonaabona sife. Era tubirange ye Canada, America noloza ati bovuma junior ati mpulira bubi. I just pity your children. Nkwati bw'abaana bw'ennaku. Kubanga bona avaawo be bajja bonaabona sinze. Nze kitange yafa. Wendi ndia nwa. Nebaka nemotoka nagula mpya. Owange yafa wendi. Amaje gankuma. Kati ongambe ki? Ongamba otya. Otandikirewo okunsasiraza. Atudde makage. Ne chai yuno bandeetera muleetere. Agbechi. Jangu amontere mu chai wano. Jangu montere mu ane bijeko bibiri. So kenda beba n'abanaku. Balowooza nti ensi kwasaamirira. Teekamu. Ono naye muwe. Bakwe chai? Muwe chai ono. Embwa leeta emmere y'embwa. Soko mpe emmere y'embwa awo. Nkulage gy'oba ogiwa. Embwa yange tennalya nti ndi mu banaku. Nange ndokompoka naalokompoka leeta. Leeta eyo n'eri nayo gireete mala okulaba. Leeta n'eri ndabe. Oba tugiwe kwenu. Mala okuwa embwa yange emmere. Leeta eri gye twagula tulabe tugimixinge. Naye tugiwe ndowooza kwenu. Nesooka otuwe ekyayi embwa nayo ogiwe. Kibi nnyo embwa okubala essaawa zino nga tennanwa breakfast. Leeta charger yange mukwano. Sisi saa mukaaga embwa tennanwa breakfast. Kyokka ng'emmere yino nagigula. Mugiwe. Embwa ejja kunyiiga. Erooze nti sigifaako bambi. Era nagirabye ng'erina kyeyagala okuŋŋamba ejjo. Saagala mbwa yange erooze nti tugibonyaabonya. Nti waliwo ŋŋamba jjuni embwa ffe tetunnalya. Nze abazaala. Babazadde bammwe tebaakola family planning mujja kiwulira. Bujjuni yaffe tetunnalya olabirira mbwa nze abazaala. Kwe bali bakuzaala nze yaleeta obusuuka. Government yagaba abazadde bamwe bakole family planning tebawulira. Mbwe enkuba nnyingi ne bazaala kati mujja kiwulira ba mikwano. So abantu bebweru muve ku ngambo ze Uganda n'okuvuma abantu abali e Uganda nga mubabalirako obunti. You are not proving nothing to us. Fetula byabagagga wano n'emirembe engalo ate sente ziri wano. By the way n'abagagga muli bagagga temunalaba ku bagagga be Uganda. Wana abantu sente bazitambuliza mu kutiya. Wano mne sente abantu bazitambuliza mu kutiya. Kiro bazi. Uganda. Nze natya abantu. Nse ina sente. Goli eyo yasamiridde Bulaya. Era ffe tuyina sente. Wane sente abantu bazitambuliza mu bukutiya. Sacks of money. Kati weekwate. Nojja n'ogula bereya. Mbu you are rich. Bereya abaana gwe banaaba mu ngalo wano. Era byonna kupolovinga point. Junior ndi musaba jatugende nkuwe chupa ya bereya ndage emizigo gyo gye wazimba. Omwenge si kye kiraga nti omuntu mugagga. We twali tusoma kama you must have assets. Ve Bulaya ndage ennyumba zo gye ziri zosoloza.
awo tunwe bulungi neze sijja kunwa mwenge gonga nnyo kali mukyala abona basi deba mba wangu samanyo biri mabala mbubi America mbubi buliti biri mabala wano nyoko ne Gomez je yayambala ku Christmas wedde jakyalimu oli mu bala we panka mbo mugagga yazze lwaki toyamba family yo baganda bobo nabagagga bali ewamu lwaki totandikira kwa abantu oyamba nnyo oyamba oti abe bali nga tozose kuyamba baganda muyamba abewammwe bebagenda okubaziika wano aba bantu bennyini boolimu boogulira emyenge tebajja nakuziika bajja kuba bize tunuulira abaziisa ono Muwala Sofia bebabadde balina omuziika hayi mwalugayi Sofia alina restaurant abaziisiga babadde batono naye mumaliramu abantu ne mwemalira mu bantu they will not even bury you mbuuzanze gyonna mikwano gya tatange gyaziika nina ne besaala banga ne kakati sibalabanga naye nga baali bakwano ba tata wange nnyo they didn't even bother to come bwennozanya n'enensi naye abo abeewammwe be bali kuzinga kale babi naye bajja kuzinga ebakojja abo be bakuzinga ng'ofudde kale babi naye be bajja okuteekako olubugo babi neetanayo ku kijja kale be bali gikuuma kale bayamba olwekyo okusiba okudda mu mabaala odde mu bamalaaya tukikirize nganda mbi naye munnange bebaffe bebo bebakuuma amalaalo go ng'ofudde bagenda kuziika ku kijja kya mukwano gwo I got be buried ku kijja kya mukwano gwo gye bagenda okuziika waliwo omufu yali afudde ne bamuziika ku kijja ekitali kiki kati oyo n'otya gye bakuziika osanyuse gye batakuziika lwaki oba musiru mbalaba mabaala omwe abavubuka mwifa kyogula ensawo za sementi ozimbe ogula tebo mu mabaala opuluvinga ki gwe wanwedde ejjo tewagufuse omwenge gwe wanwedde ejjo tewagufuse ensawo ya sementi egula emitwalo 3,100 akakadde kalimu ensawo meka siga watandika okuzimba omwaka guno singa ennyumba tetuuse ku wolo plate singa esente zonwedde mabala singa wazigulamu sementi singa ennyumba yeetuuseewa nene mwesiba mu bya apartment apartment ne bwoli gisasula landlord takwagalangako era ne bwofa omulambo go tebali guteeka mu apartment ekyanja anti muli kyanja mwasamiridde ensula kyanja mu apartment y'omuntu nze nsula kisaasi mwagala okwewala eva etali yammwe gwagenza apartment zizo olunaku lwofa ne woba landlord wamusasula emyezi 2 takkiriza mulambo ku apartment kati nno noonya akataka ne bwe kaba kali nansana ne bwe kaba kali wakiso ozimbe ennyumba yo mwe baliteeka akalamboko oleme kuba mu funeral home ng'atalina waabwe gwe bw'ofa yaba mu funeral home ng'atalina wammwe nebintu bino mubirowoozaako guys you think about these things nga tonnagenda kwasaamirira ebyo nno byebikuzizza abantu noga gundi nga yakyuka kulowooza ku bintu bino the bitter reality kijja tuluma nnyo ng'omulambo gwo bagujja ebungereza omusama nga tewaliwe bagutuuseza Kampala kijja kutuluma era tujja kukugeya mama omusama ebungereza omusama w'omu Amerika tewalina we bamutuusiriza oyitawo buyisi mpaka yisingiro ng'abatwala ente so prepare for your life mutegekere obulamu muve ku bantu stop proving to people abantu tebaagala mmanya wano buli omu alina ebizibu bye wano buli omu alina ebizibu ebimumala mubeera kuno ne mwereega ebikya eno bagamba sabula bebi abagala sabula obamanyi wali obasisinkanyeeko kwama musoma bu comment bebi gwasinga era gwe togambwako ababisookamu byabakomyawo abayisi
byabakomyawa muve mu byokuvuma abantu e Canada muve mu byokwogera ku bantu mutegekera obulamu bwammwe n'abaana bammwe kibinya okuva mu nsinga n'abaana bo tebalina we babeera gye bakuzaala abaana bo si gye bagibeera abaana bo babeera gye wazimba oza mama nga alina ennyumba nzimba yaki eyo si wuwo that's your mother's house zimbira abaana bo wooli baleka we bayita ewaabwe nga balinawo obwannannyini naye nodda ku ttaka lya jjajjaawo gwe ttaka lya jjajjaawo liryo nze abantu bangi bafudde wano ogenda okulaba abaana tebalina we babeera abaana ne babonaabona naye ng'omuntu yalina ssente teyazimba wuwe bali ku Snapchat kulaga fake life ebifaananyi nno bye mupostinga ku Snapchat singa mupostingako gye musula sulaba yali ku Snapchat apostinga gy'asula balaba mawoteeri mbulocation Speak Resort newo was full Speak Resort kwawo snapping ne mama mwene muve Bulaaya Omumerika yazze ng'oli mu 4 points kale Omumerika yazze tukkiriza ow'amaanyi omugaga ngaga ng'osula mu 4 points oli mugagga waawe mugagga kyatuukira mu mawoteeri ng'owaawa baaba mugagga atuukira wuwe omugagga atuukira wuwe mu swimming pool ewe naawuga ng'ensi kweri naye bagagga baawa batalagana madiiro gaabwe yenna kamera akukusa nkukuse anti toye tunudde mu kisenge tekyafulasinga pleasing people ensi tebagirimba era tubeeranga e Bulaaya ne weefera they don't follow the world gwe kennyini gwaba weerimba weeba weerimba nove bwenu ne weewola amamotoka oli mu bondi okukuta ogenda kwewola motoka anti omugagga wazze mugagga toyina na wiishi mukwase ennaku nze ate yange sikyagibawa nabatwalanga ne munnyampira mukima omusama ku airport n'akukubira omukka mu mmotoka yo kubanga maama yaguza amafuta geesatu sikyabakima mugule emmotoka zammwe n'okima omusama mu bbaala n'apama mu mmotoka kubanga agasse emyenge anwedde siroko bw'anwa sampeyini bw'agatta tupuluvu tupipa ababadde mu mabala otuuka mu mmotoka yo mmoza ku woteeri ng'agipamamu ng'akuwa ebiri gy'awoosingibbe sikyakima basama mu mmotoka yange buy your cars anti muri Canada anti muri Europe ezaffe eze Uganda obozaagazayo omuntu gule emmotoka gireke ku airport waliwo parking we bazireka ne bwogenda omwaka era ogisangawo ng'eparkinze webali abantu avuga emmotoka ye n'agiteeka ali ku airport parking weeri katutandika kutulimba nti Junior bwe naagula emmotoka siina kye ngikozesa e Uganda nedda giteeke wali mu parking ebeere woolidde oligisanga muleke okubonyaabonya abantu muleke okubonyaabonya abantu bemusanze wano nze nina abasama be nawola ssente zange okuzibasaba namala bakuba miggo omusama najja n'akwewolako Junior obusente mbulidde siina za tiketi n'omuwa ssente naye okuzisasula sikyabawola okuzisasula omala kulinnya mu America omubanje emitwalo gya 5 otekemu tiketi ya bukadde 8 ate ogenda obanje 5 sikyawola basamba bo eva sente zibeera ku visa card tebabeerako na cash
Wotegerera omusama atayina sente kasita atandika ebyo. Junior banka yange yafunamu obuzibu. Efuno ze Uganda. Banka yefuna obuzibu ngo ze Uganda. Taina bukadi obwagwakedde obwasiwuka bwatambula nabwo. Junior, you know, I have to call my bank. My bank had an error. Boba bane errors mu banka zaabwe. Tombulira Gasia. Abasama batalina sente bo eva kadi zaabwe za banka zibane error. Olono nasooka akulaga email gye yeewandiikidde ye mwennyini. Mbu dear Sam, we are working on your problem. Our banking system has been hacked. Nga email ye yagyewandiikidde. Nze nava ku baana abo. Era abawala abakyali mbasama mbewunya. Nze abasama mbabaddemu mbamanyi bayayi. Omwana akulaga email gye yeewandiikidde. Mbu dear Sam nga neekakoma kwekali. Noloza jitufu mbu account wa mabanka ya jigala. Nga taina wadde 10. Ata America yaleta ebintu simanya bya credit. Simanya weewolo nazza. Mulinga abagura kilo za sukali. Mbu simanya yingire edduuka. Twala iPhone oli sasula. Amabanja agali kwapo. Kanti buli wala ba police ye Uganda ngadduka abamanya America bazze mukwata. Mbweriyo n'abatafuluma America mbunga amabanja mangi mbunga government. Zabanage. Simanyi wane Uganda woyingira mu dduuka lya muntu noga nti mpola nazza. Abantu abali e Uganda mbawe respect. Wano buli kimu kya cash taka bibiri nga bigwa wali million. Motoka yingira bondi ne million yenkaga nezigwerawo ngoziraba mitwale 3 ejja $. Nze nagenda ko mu bondi ne briefcase ya sente naddayo sina wadde ezinteekamu nigende badde sente ezitaddewo. Era motoka yange eno gye nakagula mazida nagenda ne briefcase ya sente mu bondi. Nadda nezinwa amazzi sizina ningane badde sente zirazeewa. Bwali bwetano nga bupya. Milioni zange 70M. Nenzireka yonga ndaba. Nenadde wange nempuliranga njaga kwesiba muguwa net. Nga zonna ziweddeko nenzira mu buliri nenneebaka. Ninga kati Juni yanzizeeyo ku 0. Mama. Wano sente egende olaba. Mazida 70M mama waliyo neze 9. Mwedero manyi. Waliyo neze 10 myaka jeje kyuka. Gendo ogule mazida 2 mogumola besete zegula 100 million. Wado manyi ogula wisho balakitizi. Anti mokopa. Bwe nagula VW ne mugula. Kai ne mazida nayo mugule. Eyo nonga sinyangu ngerumya omutwe. Nga bagiyita maziga. Nga yabagagga. Anti spare ava Nairobi. Najiguze lwakummanyira. Abana bano bali basoso okummanyira. Nagula VW nabo ne bagula. Nakati mugule tata. Eye jabbalumya omutwe eyo. Anti nza settinga tulwendi. Nagenda wano nengule motoka yange. Ngenda okulaba nga nabo basalumu baguze. Nengana abana bano baleka bagala kummanyira bumanyize kankyuse. Nawulidde bagenze mu bondi ogiramuza. Yabadde baguza nagati eyo yo mugireke. Purely rich. Sipeya wa Mazda we Nairobi. Mulinda ku bus. Nakati mugule. Yes. Mademu ngamba ham mututamizo omwala gwe nakivubo bannange. Hamu yatonyese enkuba. Abaffe. Hamu yatonyese enkuba. Buli omu ayogera ku hamu nga bw'aleesa amataba.
hamu yatonyese enkuba. Enkuba etonya Uganda yonna Uganda ejjudde amataba. Era hamu ye yagirese. Namwe ate mutujjeeko akajanja. Amazzi gasaze Nansana. Era hamu ye yazimbayo. Essalama Road ye Makindi amazzi gasaze hamu ye yazimbawo. Enateeta amazzi gasaze era hamu ye yazimbawo. Muve ku hamu bannange. Omuzeeyo mufuukidde ekizibu. Wali Lugogo bypass amazzi gabaddewo era hamu ye yazimbawo. Namwe mututamye. Amazzi gabaddewo awo nga ne hamu tannatandika kuzimba mwalo ogwo ng'era amazzi weegali. Ne mu America amataba gabaddeyo ejjira hamu ye yagatuteye New York. Wano omuyaga Melissa gwakakuba Jamaica era hamu. Just temwasoma weza focus. Abakugu batugamba dda. Abakugu abentebereza y'obudde batugamba dda ku mawulire gino emyezi 3 December November October gigenda baamu enkuba babitugamba dda temuwulira. Abakugu babyogera dda ensi no yonna si Uganda yokka ensi yonna. Kati yamu ye yakutta amazzi n'agateeka mu maduuka agamwe mwamulabyeko. The whole world is suffering enkuba etonya nsi yonna kati ne mu America ekibuga New York kyakuba tusasira nnyo abasuubuzi mwenna abaafiiriddwa ebintu byammwe. Tubasaasira. Yes, tubasaasira naye ng'ekizibu ky'amataba mu Kampala sina Kampala Uganda yonna. Si kya hamu. Nkubuuzizza ne Nansana amazzi gye gaabadde hamu ye yazimbayo. Wane waffe ekyengera ku lukadde era amazzi gasazeeko ku luguudo hamu yazimba waawo. Mututamiza omwala ogwo. Mututamiza omwala. Bane tukooyo omwala. Nengo omwala ogwo ne bwe yali nga tannatandika kuzima ng'era amataba gabeera waawo. Tukwatize wamu tulabe nti ekizibu ky'amataba mu Kampala yonna kiggwawo. Muve ku hamu. Omusajja mumubifuukidde ekizibu. Muve ku hamu. Hamu si yatonyese enkuba. Muninga abaga nti hamu yayogera ne Katonda enkuba ejje. It's like as if hamu yagamba Katonda ati kati babagireete. Weza focus babitugamba dda abakugu. Abentebereza y'obudde nti mwetegeke enkuba yakatandika. Bannange mwetegeke. Sina Kampala yokka, Uganda yonna mwetegeke. Enkuba gye tugenda okufuna tebangawo. Era bye byabadde ne Jamaica. Ng'omuyaga Melissa gukuba Jamaica era hamu ye yagututte. Kwe gamba amataba take yennyini eggwanga lya take lyakakuba gundi earthquake. Abakugu bagambye Japan yaddako. Eggwanga lya Japan ligenda kubwa omuyaga era hamu yakola yeeyo. These are natural disasters. Bino babiyita ebigwa bitalaze. Gana amazzi ne bw'ozimba weetaaga kuzimba myala gyonna mu kibuga. Emyala egiri mu kibuga gikaddiye. Hamu ye yagikaddiyiza. Emyala gikaddiye, emyala mugiwamu kasasiro, emyala tegitambula amazzi mangi. Kati hamu ye yagamba emyala gikaddiwe, hamu yagamba muzimbe emyala emitono. Kukaba nze munsobedde banne muve ku hamu. Muve ku hamu. Kampala yennyini swamp. Kampala si Dodoma. Kampala si Nairobi. Kampala lutobazi.
ne Lubigi amazzi gasaze wali ku Lubigi Nozani bypass amazzi gagisalako because Kampala lutobazi it's a swamp kati hamu ye yafula Kampala swamp tugambe hamu bwe yali tannazaalibwa amataba tegaliwo mu kibuga muliki mugeranga azifu nti hamu bwe yazaalibwa amataba ne gajja nedda mukwano amazzi gakubye empaka eriyo namukono amazzi mangi enkuba etonya yina era egenda kuddamu nze mwennyini ye tufaaki kambalage emisoyo naye mugamba Junior laba ekisenge kyange look at perimeter wolo yange gye nateekamu ssente come labayo laba amazzi kye gakoze look at the water laba amazzi kye gakola perimeter wolo yange era hamu yabikoze bino awo nakakubawo cement laba perimeter wolo yange amazzi kye gagikola siri mu Kampala era hamu yabikoze bino look at the perimeter wolo yange yonna bwegenda oggwa naye nga nagizimbisa mayinja mutumazeeko emirembe bannange mutumazeeko emirembe nzogamba hamu yaleeta enkuba ekisenge kyange mukirabye perimeter wall egenda kugwa amazzi gajjukubya amazzi gatonya Uganda yonna kati tukole tutya yeru kwa lwaki omwala tugukwata n'ogutwala ewuwo ozugamba kuovubira na tukoye Lukwago ye Lukwago nange nyenda kuzimba ku mwala gwe ku Lubigi nga yo tugenda yo hana abantu bazimbye ku mwala wane ekyengera Lukwago tojja muve ku Amiisi si yatonyese enkuba ne mu America enkuba yiyo etonya yona agende eno New York enkuba yassa abantu ensi yonna tuli mu global warming muve ku hamu mwamulabyeko hamu nga yiwa amazzi maduuka agamu mwamulabyeko mwalabye ku hamu nga yiwa amazzi maduuka agamu mugera nga zifumbu hamu yakutte ebaketi nagenda nga yiwa maduuka aga mwamulabyeko tomuje twekatizamu no kazi hamu ono nye Maria mazzi mataba nekyengere no bakaba abantu amazzi gayingidde maduuka olaba nze wange nkaba ekisege kito kyagalagwa mukasenemu mukole mugasenemu mukole kati mwagala hamu nange Junior tujje tugasenemu bana Uganda musenemu amazzi mukole mulinga abagala mbo Junior nzije nkwate bucket mbasenere buli omu edduuka alyo please
enkuba ye kyatonya goge mazima enkuba ekyatonya ate nga nnyingi hamu si yagitonyesa wano muve kwesiba ku hamu ne bwe twali tuzimba ekisaawe era bwe muto bwe mwali kati ekisaawe ekyaggwa abaana bamwe be bakolerawo bano ab'amasaza basambiramu emipiira n'abasiraamu mu abasaaliramu ebyo si bipya twabiraba dda ne bwe twali tuzimba ekisaawe ekyennakivuba era mwetikka hamu ogadde amakubo ekisaawe olwaggwa ene mutandika hamu weebale lwaki mulwanisa enkulaakulana buli omu alabe weza focus ku TV amawulire gaggwa tuula ndaba entebereza y'obudde enkuba ye ekyatonya era abakugu baatula buladda dda ne batugaa nti bannange emyezi gino esatu egisembayo omwaka guno enkuba egenda kuba nnyingi temwabiwuliriza bwamu simanya azimbye ku Muwala simanya bike nti bitakwatagana musimanya hamu akwatibwe bakwate nnyoko ng'akwatibwa kuki muve ku Hamisi musenemu amazzi mukole musenemu amazzi buza edduuka lyo nga libirimu amazzi senamukola enkuba ejja nange eryange gakoze eki edduuka amazzi galiyingiridde neera nagasimyemu nenkola this is enkuba yetonyesa yokka hamu talina simu ya Katonda muli abaga nti hamu akubire Katonda abwe amazzi mbwe enkuba erekeraawo mututamiza omwalo ogwo nza okuloza ku mwala we tusula abantu abo nabo batutamiza omwala lukwago lwaki omwala togwetika n'ogutwala ewo ekyo nakyo nekiggwa anna mututami nange nyo ngenda kutandika kuzimba enansana nange era munagamba nzaagaleesa amataba nange Junior ngenda kutandika kuzimba amaduuka gange enansana era muga Junior yaleesa amataba enansana guys, I'm going to start constructing a Nansana. Ero jakuulira nga nange banneeyimbyemu. Oyo Junior yaleesa amataba enansana. Amataba gy'oli gaali tegaliiyo. Abannawe buli wotandika ozimba ekintu. Ffe baabitugamba dda nga tuzimba ekisaawe ekyennakivubo. Ngaamu bwaleesa amataba. Ekisaawe olwaggwa kati bakyagala. Omuddugavu ku nkulaakulana bw'atyo. Kati kitwale nti obadde ozimba nnyumba. Enkuba nekusanga nga tonnasereka kitegeeza olekeraawo okuzimba ekyamukisa mubi enkuba eri mu kutonnya nga tuzimba kati tulekeraawo weba bakola oluguudo nga tebannaluyi kuba kolansi teluvaako nfuufu kati tulekeraawo zimba enguudo kuba maama weba tebannalu kuba kolansi luvaako enfuufu nziramu wano tusaasira nnyo mwenna abasuubuzi abaafiiriddwa emmaali yammwe tubasaasira naye kyembagamba guys hamu si yavunaanyizibwa ku nkuba etonnya is not the one who makes rain enkuba erina okutonnya ensi yonna kati enkuba etonnya ne New York ekibuga kya America New York ewali emyalo emirungi era kyafulaadinze wane Jamaica enkuba yatonye Jamaica omuyaga Melissa era hamu ye yagututteyo
nze kenyini natandise okuzimba amaduuka Nansana era mwatandise okugamba juniors aleese amataba Nansana mwe buli gwe mulaba azimba nemukono amataba gabaddeyo mwekasabula omuntu ngazima nga mutandika oyo aleese amataba nze ne bwe munanvuma ekintu kyonna ekikwatagana ne hamu saagala mmanya ekyo njagala nkikubuulire wano muve ku hamu janno tubendegera muve ku hamu saagala kuddamu kubawulira mugende ewa Katonda mumugambe bapasita we bali mugaye Katonda ekubagireke yinezeemu kati hamu akoleki ebikazi mbo hamu ayi amazzi maduuka gafe wamulabyeko hamu ng'agayiwamu. Did you see him physically pouring water in your shops? Mwagala hamu ajje ne junior tugayolemu tukwate bucket tutambule kizimbe ku kizimbe mujje mwa amazzi mukole kuba era gago gadda gago nkuba yiyo no mwasamirire nanya government simaya government bagajjemu bakole nze tegabadde mu muli yange saagajjemu mumuveeko nze mpulira omwala ogwo guntuuse wano mututamiza omwala gufuuse omwala eri yonna erugogo nakawa omwala teguliyo amazzi gabaddeyo nozani bypass omwala teguliyo era amataba gabaddeko wane ekyengera tewali mwala gwe nakivu era amazzi gasazeeko oluguudo. This is a natural disaster. Junior tujja kusanga tukube aba munkube bankuba akubadda yasijja bega yirira ndabo amazzi gakendere mulindemu amazzi gagendere ne Dubai amazzi gakajikuba no kabira nativo ne Dubai wamala bere Dubai nembye amazi tegakuba Dubai wano ne gayingira maduka wala amwere yali agatuteyo ne Dubai mudungu enkuba etonya nga nyingi amazi ne gayingira ebizimbe semula wali wano waleke era nagakuba Dubai hamwe yagatwala. You know, Baganti, even in Dubai, the water was too much. Ola bagayingira Dubai mall. Dubai mall yajula amazi. Kategori kunabugabo. Simanya Pentagon mall. Amazi gayingira Dubai mall. Amazi bagabulire ebyo. Ebyo bibawo mu nsi enkuba etonya nnyo. Amazzi gakuba Dubai mall. Amazzi gakuba ngoleta Pentagon simanya French mall. Mujita batya French mall. Most United, even in New York, it's now flooding. Jeka kompulira bye mugamba. Antu mwagala kunvuma. Muve ku hamu. Nawe jebale. We don't yes ne Dubai amazi gari gafradinga ne mu America gafradinga nefe tutesa government eyambe ku bantu abafiirwa items zaabwe kwanga bebintu byafudde bingi capital abantu munje yagenze bayonde waona de bonsere kabawandike jabayisedda
kwanze ekyo kunenya hamu tetunenya hamu yonna amazzi gafulade ng'ekyo kyabadde nnoma yetolina omwanenya hamu naye gavumenti naye yambe ku bantu baluzinze emaali nina my sister abantu bonna abaluzinze emaali yaabwe Honorable Nsereko ye mubaka wa Kampala ejjo yabadde ku live ng'abayita bajje beewandiise agende mu parliament ate bolinge ekiteeso ekyo baba compensating simple okitegedde mwannyinaze awo nkitegedde nze kwanze problem yaffe emaaliyo my mom yafiiriddwa emaali ye gamba maama wo anoonye ku Honorable Nsereko mubaka wa Kampala akube bulungi nnyo ebifaananyi ebyafi